Oluyimba luno ba album eno kuliko enyimba meka gyokoze ne King Saha tetuna zimalayo so sinza specifying nyimba meka zetugenda okukolako but so far recording zeko nga 5 zetwamala twazi recording nga last year okay and beginning of this year so tujja bagamba mu kano bakayise batake tuliko olunaku lwa video show momya okay yes and Odiane yakoze ne video agala nnyo kale wa ne simu momya okay Nesim. And Sheebah To be honest, first of all, Saha, muntu gwemmanyi temmanyi ku myaka mingi. So tulina ebintu byetukiriziganya bingi nnyo. Alina we gy'alabamu obulamu nange olusi bwe nkiraba. So abadde mukwano gwange bangera. Ekyennyimba okubanga tukola ffenna Katonda ndowooza yakikola sinza gamba nti teyeddoondi yange. Baba ogamba nti byonna ebibeerawo ku nsi Katonda yakutegeka tetukipanga. Apart from this album, nayogera naye namugamba I think we should run album because I'm amazing fans. Bakozze Karungi, I have amazing fans. So nangamba every time wetukolayo oluyimba nze ne Saha tutambula okutwala. So nangamba ate naffe connection yaffe ng'abayimbi babiri kitwanguye okukolagana. So namugamba omanyi kubanga n'olunaku lwe tutalina kukola tusobola okwemitima ne twebuuzaako ng'abantu. So kinyanguire ennaku zino kukolagana n'abantu bemmanyi to protect myself kinyanguyira. So twakola album ffenna namusaba tukole album ffenna nayagala nnyo idea nampeereza one of the songs kamumu muwoomi and I loved it so much namugamba twasooka okurecording. Wow, awo wenyini oluvannyuma lw'okukola album ogenda kukola album ne Saha wategese concert ku Serena nga December nga tuli mu management for the first time okitegese teeso otya kino ebintu bino tubagamba tekibeere mukizibu this time. To be honest tewali kintu kyangu of course kigenda kuba kizibu definitely kubanga kati nkwataganya ebintu bingi all my companies other companies the music everything of course kibeera kizibu but nina tiimu nungi na tiimu y'abantu abali supportive. So I trust that with my team and God, tujja kutuuka wetulaga. Ebyo byonna nga bigenda maaso abaddewo ebitambula Minisita Salopendi yavuddeyo n'agamba no abayimbi bagenda ne bayimba ate nga gw'omu ku bayimba mu masomero twakola gwasinga osanyusa abaana bagenda ne bayimba mu ngeri nga bambala mu ngeri etali decenti abaana baffe baboonoona nga maama bino ebintu tebisaana minisitule eveeyo tugala tunakusanga Sheebah tujja mubuuza akatulungi ye ndowooza yeriki kati ekirala I don't know about the minister's mind enatulowooza different era ngenda mulekera view ye because nayo eri valid but katati n'abantu batulowoozeeko ng'abantu ffenna ffe tulina kyetuvudde twekuzizza ng'abantu abamu ku ffe twava waka ku myaka 14 katuyinza ate kunteeka ku pressure kuza omwana wo gwe nga gwe omwana ekintu kyasinga okulabirako tayinza kubuuka gwe maama we ne taata we ne ba anti be byonna bimuyigiriza najja ng'alina kumanya ate kuyiga nze kyenkola gwatamanyi so abantu nabo bakirowoozeeko temutukwasa ate buvunaanyizibwa kukuza abaana bammwe mukuza abaana bammwe ne morals mwe ze mulowooza nti ki ntuufu nga ne bw'alaba Sheebah agenda mwagala ng'omuyimbi naye waabwe morals zaabwe ze baamuyigiriza zisigala ki because sinza ku influence nga mwana okusinga bazadde be sinza ku influence nga mwana okusinga family ye. I could also waliwo ne twisted side of it nti omwana ayinza obutawuliza bazadde be naate nabo nze omuyimbi nanneegomba waliwo aga amazima nago naye tayinza kwagala kwambala nga nze bw'aba tayagala kwambala nga nze eyo character. Era nyina abawagizi nga basiraamu beebikkirira we bati paka wansi naye ate nga Sheebah holiki nga basiraamu nyina bahaja abawagizi nyina bahaja tabawagizi bange tebakunama kubanga ate bawagizi bange. Tubeere realistic ku nsi buli omu alina obulamu bw'ayagala kuza omwana wo ng'omushapinga into kiki oyagala abeere kubanga nange ate mukyala k'abazungu ye yankuza teri mwana we muwala yali ayambadde ku mpale tuli abawala babiri ne kazini wange bakuzizza Justin abawala 3 naye teri ku bonna yali ayambadde ku mpale paka nakati naye guess what kati nze ekyo mbona kijja maama wange olabye wakirabira mu bantu abo tewali nedda n'ababiri abanyina ne bakwano bange abalala be nali nabo ne balaba byendaba
ne buli omu bw'aba asoma akatabo bw'ati sebo njagala omanyi buli omu kale movie bw'oba olaba movie buli omu agi reflectinga ku bulamu ki tewali alaba movie n'agigatta mbujjukira nga luli tuli bwe tuti ffenna kubanga ffenna mu nsi tuyita mu kintu kyekimu so ne bw'oba olaba omuyimbi tulina abayimbi be twagala n'omutunuulira ng'omwagala nnyo naye n'ogamba ate ekyo sigenda kukiyiga sikyagala nyina abayimbi benjagala nnyo abazungu abajamaica balina ebintu bye bakola sibikoppa kubanga nange mmanyi wenkoma naye ate nange waliwo wenjagala nze wemanyi ndi comfortable nawo ate era wemba ngenda ku ssomero manyi wenkoma naye just kintu kyemwakwata nti Sheebah akoze bw'ati bwemba ngenda kuyimbaga nyambala biteeteeyo biwanvu bwemba ngenda ku ssomero I try to ate era abo bannyina abaana b'essomero baba balina idea ya Sheebah ate era gwe baagala so sigenda ate kujja nga neebikiridde okuva wansi paka wa kubanga ate era nze Sheebah Karungi ama creative nyina eyo space ey'okuba creative so temutunenya nnyo kubanga ate omuntu nga nze emisana bwonsanga mbeera mu dirazi mbeera mu t-shirts waliwo abansanga mu restaurants nga nina biswayiri byange byokka emisana ndi muntu mula naye nyina omulimu ate gwe nnategeka ne brandinga mu ngeri ki eyo nange ogwo gwe mulimu gwange ng'omuntu waba agenda ku kusawo n'ayambala ekkooti ye n'agenda n'ajjanjaba ki nange wemba ngenda okupafomingira abawagizi bange kyekyo ekifaananyi kye nabakola kyenabaguza awo wennyini ebintu bingi byokola abantu bebatakkiriza society byetakkirizaamu kati ng'okuvaayo n'okeera kuaa yuwalekula sinakiyombekedde nakyo bagamba abamu ku bantu abali mu Buganda naye mutuufu omukyalo okuyita nakiyombe it goes back ku mindset ya buli omu ate sigenda kukaka muntu kutegeera kintu mu ngeri yange gye nkikola kino ate nange tebayinza kunkakasa nti obufumbo ye goal gye nnina okutuukiriza okubanga ndi successful nange ate eyo norm sigenda kukkiriza jinguza sigenda kulivinga mu box abantu gye bakrecreatinga nyina gye nava nyina omukazi gwe nafuuka nyina ensonga lwaki nafuuka omukazi gwe nafuuka ate nga gwe njagala okufuuka nalina dream yono omukazi kati working on kati ate mwe temugenda kujja bwe nali nsula ku street mwaliwa bwe nali mu karaoke nga nkola nusu kenda baaliwa bwe nali ndi mu church naye basisiina kyakulya nnoonya lanki nga nkuŋŋaanya ebikomando omuntu njeza ebintu nekuŋŋaanya ebikomando ne baŋŋamba ekyo kyembandya nga payment leftovers z'abantu baaliwa temuyinza kulinda bantu nga bamaze okufaafaagana n'obulamu bwabwe okwetuusa we bali ate ne mani bagamba nedda mu mukwano twagala otambule bwoti bw'omala oyambale bwoti bw'omala okole bwoti ono omuntu mukulu yeetuusiza waali have some respect for adulthood and differences oyinza okuba otegeera ekintu bulala naye nange nzikiriza ntegeera ekintu kyange muki kuza omwana wo mugambe Sheebah mwagale ne toyambala ngaani Sheebah simple Sheebah tunulye oluyimba luno ba album eno kuliko ennyimba meka gyokoze ne King Saha tetuna zimalayo so sinza specifying ennyimba meka zetugenda okukolako but so far recordinzeeko nga 5 zetwamala twazi recordinga ddala siya okay and beginning of this year so tujja bagamba mmo kano bakayise batake tuliko olunaku lwa video show mwomya okay yes and odi yani yakoze ne video ndio wadana agala nnyo kale wa ne simu omya ne simu Sheebah bingi ebiyikiŋŋanye bbanga lyonna omanyi totera kwogera mu interviews waluno olunaku lwasinkana banga mubuuza nnyo ebiteetaaga era kati ndowooza wasinkana ne Spice abantu ne batandika okitwambuza nti tebali enkolagana yaabo ya kamera just fena tugabe tunaakusanga ojja tugamba kati ate n'ekirala olaba eyo audience gye twalimu yonna real thermometer mwagiteeka watube nga tuyitamu mutupime ogambe oyo ali real adde wano then tuyitemu n'omulala ogambe oyo ali fake adde wano badde mbasaba mukoleka real thermometer manyize saasoma ama drop out I managed to drop out everything I know I've taught myself naye wabayo ekintu kye bayita real thermometer please mugire oba real dictator muleete real detector so kyekyo kyenyinza obbagamba kubanga nze sikyamanyi kikyakukola kubasanyusa Sheebah bafaani bo balaba otimbye concert emu tekuli extras kweyo concert gy'otimbye njagala abawagizi bange bajja okulaba Sheebah ne surprises nja zisuulamu awo ze banaalaba naye njagala omuwagizi ajje nga azze kulaba Sheebah Karungi one show
jakubagamba mo Ekibuuzo there are so many shows naye details zonna ngenda kubayita ngenda bayita ku press conference nga ndi ready okunyonyola n'abawagizi bange nga twogera ku kintu kimu 9 December Serena. Tudde ku minisita nera yagambye nti amazina ge muzinagambye mabi nnyo okusoma. Tuve ku minisita Oliwiri tugere nange kubingasa tugendeko ku topics naffe ezitugasa. Kudeno posting ya Kayimba tewatumye kansalewo abantu bangi ne bajja ne bakomentinga mugulira ne bagamba Sheebah agenda ku finale yasazeewo asalewo afuulibwe bakalinde nako bakalinde bakawulirize bajja kutegeera kikakola kikategeeza yes naye nga Sheebah uliddawo musumululo osuna olyekuba mu mutima n'ogaa kansalewo nfuna omwana ttu omwana ttu anyway kyenyiza okubagamba never say never toyinza kugamba nti nze sirikola kino kubanga omuntu ayinza okujjaawo nakola exactly ebintu byoyagala ebikunyumira nga app ng'otutta abantu bana ebweru babiri nga bava mu famire ye babiri famire yo nemwewasa nitubaweereza ebifaananyi nemukkakkana kyetulinze banabo kyetulinze kyetulinze